Baby. Wafunye. Ate endala oba nabulanja nabonwera isebirye bona bavudde kati olaba oyo atunyudde eno tetwamutumayo abafuga musirikale era bulibu kiri mu bali bano abalala kiri waba esiwe oyo mule mumwegendere si kumwegendesereza era waawali mu basajja bamuwooza nasigadde lwaki waliwo nooso omusirikale asigadde ono isebiri oyo waawali waawa oyo wamuno waawali Sebo ojja kutula ku motoka eyo gwe bagambe nyo tebagenda ojja kulinde afande muleke afande bajja tugende afande temutwala ate akoze musango afande walimu abakadde ayo nawe n'abakadde babeyo abakadde tebalina gyebabeera bannange mutambule mugende ne batandika okujaganya nga tebatubaze tugenda yingira genda okompleni omuntu wakwita ku mawulire tomubuuza ebbaluwa ya polisi eriwo bajja kukubira mu tyagasi papande kandabe ankisinzira olaga baya abalwalibwa banja bekalakasiza Hello? Myself. Singa bagala tulemesa naffe twazze kukola bali kukwate polisi byekola kino ekyalo kyaffe
Anti mama soko mpuliriza. Bwoba oli musirikale. Tabalde kirina wakyama. Kiri mu bali. Wafuna Bali. Bano abalala. Kiri waba esi. Bali tene bayulize ensonga. Oli abalese mu tebakola luki tetwamutumayo abafuga musirikale era bulibu atuukayo Kati lwaki tolinda electoral commission n'ekuddamu okwenkalakaasa n'alumanya ne Ssaalumanya be balugenderamu ebiseera ebisinga Ssaalumanya yalugenderamu omusirikale nga yazze okuba tiya gaasi wano omukyalo ono alina amaanyi agasituka agagenda okudduka ng'ogenda gafuna naye ye agenda gafuna kyeyamaani yenna eyeesimbyewo agenda genda essentema oba ekigo okuggyayo abaana abali mu prison ffe tubaye tusaba maama otukkirize tugende bannamawulire butali bumativu mbadde mbasaba mu mutima mulungi genzize nabo saagala babateekeko omukono gwa kyuma abantu bano baleke baddeeka n'ebipande ebyo ŋŋenda nabyo mu mutima mulungi obutali bumativu maama ffe tugenda bufunira wanga atufuga kubanga ffe maama nga bw'otulaba ondaba emyaka gyange ndi mukazi mukulu ate ndi mukadde naye okulonda kwaffe kwatuyisa bubi obulidde ffe boolaba batutunze tunze ne tusigala mu bbanga ate ng'atutunze yoyo yennyini layini zaffe zaali nga mpanvu tutuuse buli wamu bonna ebintu ebyo bitutte naye ate tobiyuza kubanga tobiyuza n'ogamba nti mbitutte mbiyuze nange nkulaba ate nange nina oboozi byammwe gwanvu maama nze ndi muntu mukulu njagala ompulirize twalonda omwana nga tumulonze tutuuse embeera gye tulimu mbi nnyo ffe boolaba twafuna 10% ku sowaani obutebe ng'omwana ono gwe twakaziika wano eyali chairman waali n'atuleetera essowaani zaffe n'obutebe naye tukulaga newa chairman tugulayo ngule ebibanja byaffe nze gwolaba omusajja eyali atunze ne bamubuuza nti ne baŋŋamba aladisi naŋŋamba leeta wano omuntu akumanya asobola okuwaako obujulizi nendeeta vice oyo chairman eyeefuula chairman yeeronda yekka oyo kati era eyezizza yaŋŋamba tamanyi obuzibu nze bwe nnina mukazi mukadde ti simanyi nti bba wange yantunda so nga ate bba wange ye yantunda dda paka lwe nadduka neŋŋendera ddala waggulu neŋŋenda natuuke wa minisita Kaisoki nentuuke wa minisita Mayanja nentuuke wa Babalanda owulidde naye ku ssawa ya leero bw'oba ozze ng'otukolera obwenkanya anti bw'obanga totukkiriza kukuŋŋaana salawo tukolera obwenkanya kati ate nkoze bwaki oli musirikale anti maama sooka ompuliriza bw'oba oli musirikale n'osiŋŋaana omuntu nga bamukuba
ng'ali mu mbeera embi tosobola mutaasa kakati nga bw'osobola omutaasa nga mwondaba akati mbadde mbasaba mwenna muve wano madamu nga tetunnaba kuvaawo ebintu byonna byoyogera tubikozeeko electoral commission tutuuseyo ewala disi yonna empapula zaffe eziri naye tetufunye kuddibwamu juzi twali mu ofisi ya minisita balamu n'atugamba ekibulako kiri kimu tutuuke amawulire gaba gagenda mu maaso twagala okukwata amawulire ag'emirembe era akati maama mumutima mulungi kubanga mulabika mukanya okumpulira nedda tujja budiffe kato ekiriwo obudde bonna eno twemulugunya ku muntu gwe tutaalonda okubanga kati ye mukulembeze w'ejjimbo ate nga twagenda akakiiko k'ebyokulonda kakirambika nti omukulembeze yenna yenna alondebwa na nnamba y'abantu bangi. Twasimba abakulembeze baali 4 ne wasigalawo 2 abaali abamanyi okwali mwami Edi Kaziwe ne chairman oyo gwe tugamba eyabbya akalulu alonenje nabo ne tusimba nyiriri era ne kiraga lwatu nti bamuwangudde naye olw'okuba nti ab'ebyokwerinda n'abaali aba electoral commission bwe yali etuwadde baali basasuddwa kye balina okukolako kukola kumuwa ttutu y'abantu ye byataakwa kye baataafuna ekyokubiri tebaabala nnamba y'abantu nti twalina layinizi 2 twagenda okujja ku bukulembeze okujja mu gundi okujja okulonda nga abantu balina kopoli ezalina okugabirwa wali eri ate abantu bajja nazo wasegera. Ekyokubiri abantu lwaki balina okwemulugunya nti kyamaani wabanga abayisizzawo bi ku kisanja ekitabadde kike olw'ekiki agenda kweyisa atya. Tulina okutya nti waba abadde atwala bupoloti manya gundi bibanja biweddewo kati anaatwala bupoloti bw'abantu segera. Yensonga lwaki nti ffe twagala omukulembeze atumanya agenda otuswalira agenda okutubeerera ow'ekisa mu mitima. Balubawe bakwajjako ng'olonda ffenna tubuyina tetwalonda okitegeera ne bwoga nti tubukungaanyi tubukola ki tubuleeta ffe tebaatubala naate bwe tugezaako okwekubirwa enduulu tebalina kye batuyamba okitegeera kali saawe na batutiisatiisa baagala tukwata tuli mu buzibu okitegeera kati gwe nga oyiwa otya patrol eyo yonna ku bantu 6 abakuza abantu abakulu myaka 8 abatudde obutuuzi n'obakubamu amasasi ne tiyagazi. Imagine gwe omuntu wobanga walondebwa lwaki okola ebintu webi lwaki amaani oluva mu kulonda bwe tulonda nga tusimba layini nga bwekyalagibwa ku layini eyaffe gwe twali tulonda nga chairman babalako hafu ne babaleeza oli layini 2 ne bagamba awangudde ne badduka n'ebintu byaki tebalangirira nti oba gundi Muhammad awangudde n'obululu bwe buti ne gundi n'awangula n'obululu bwe buti kuba baali beesimbye obulana badduka budduse na bintu nga balangiddwa oyo nga bwagikuuku bwawangudde. Mwagala kinga abantu ffe tubadde twagala afadhaali okulonda kuddibwemu Siŋŋaanyi akireese alabika mu kulondya nabo yakiri emabega waakyo yali emabega waakyo yakubidde poliisi tetulina olukuŋŋaana kati ye kyekimuleese wano ekigaleesesezza amagi ekiri wano kyakugumbulula abantu baleme kutuula mu lukuŋŋaana kyekiriwo. Anya Kaziwe Edward ndi mutuuze ku kyalo kino eky'Ejjimbo. Ekyalo ky'Ejjimbo kisangibwa mu muluka gwa Lukwanga mu ggombolola ya Wakiso mu Myuka mu disitulikiti y'e Wakiso. Nze omu ku babadde beesimbye ku bwa ssentebe okuvuganya ku bwa ssentebe ku kyalo kino eky'Ejjimbo. Naye byava mu kulonda tetwali bamativu nabyo kubanga okulonda tekwatambula nga bwe kwalina okutambula mu mateeka. Nti embala gye baabalamu abantu twali tukkiriziganya nayo. Baabalako abantu baffe ku layini kitundu ne babuukira ne babala layini ey'omukulembeze omulala amangu ago ne bamusitula ne baga nti awangudde. Tetwalaba kudyala forms tetwajjuzaako kukkiriza nti tuwanguddwa. Kale embeera eyo ne tuba nga
kanya nayo era twafuna obutali bumativu naye kati mbadde ndi wano waka abakulu bano we bansanze nga bambuuza ku biki ebyali mu kulonda mu bufunze byebyo ne kumbeera eri ku kitundu olwaleero ntegeezeddwako nti waliwo abantu adde batudde wali mu ttebula batuuze baffe ba ku kitundu tebalina muggo tebalina jjinja naye mbu poliisi ebagumbuludde ng'erina amagye nga babalanga omusango gutategedde era n'abatuuze baffe bangi bakwatiddwa ne batwalwa ku poliisi eyo naye nga wakati mu bintu bino abatuuze bagezezzaako okulaga obutali bumativu nga bagenda kakiiko k'ebyokulonda Wakiso nga bagenda kakiiko ku ofiisi w'omwami Byabakama sayidi z'ekajjansi wali oba bayitawo batya ne bagendako wa minisita Balamu ne bagenda Wasaka okugombolola ne bagenda n'ewa chairman Erosifiri Wakiso sabu kawunte nga bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe naye embeera eno yonna ebadde tennavaamu kirungi okutuusa lwe tuwulidde nti ate poliisi ezze ku kyalo eri ku bantu baffe ekola ki eyigga ekwata etwala tetuli bamativu mu mbeera eri ku kyalo okwagala okutuwamba n'amannya g'abantu agamu agaateekebwa ku lukalala lwe twalabako ng'omuntu omu akaalakaala nalo ku ssimu ye nga baagala okukwata era bakituukirizza abantu abo be bamu ku bakwatiddwa abantu tebakyasula mu mayumba gaabwe lwa muntu omu omukulembeze yawangula akalulu mu mirembe ate lwaki ossaawo embeera ku batuuze b'okulembera kitegeeza bw'otandika otuleetamu amagye nga ffe tetuli b'amagye n'otuleetamu poliisi n'emmundu nga tetuli bapoliisi ebikolwa ebyo tubivumirira kituufu omukulu nabadde wa piso wa security ate yayagala okwatwala obukulembeze bw'ekyalo wa security ekituufu omukulu ono ye piso parish internal security officer mu muluka gwaffe guno ogwa Lukwanga ekyo tukinaako buzibu kubanga aba akwasaganya byakwerinda naye ate okutabangula embeera gy'alina okutereeza kye tulinako obuzibu kyokka batandika okuba nti omu babiri oba tokyakizibwa crossinga line okudda mu line ki endala batandika okubala abalonzi abantu abaali emabega wa sekandi kyenategeerako nti babajjayo babongere ku line ya edi bakolera line y'okumeka ey'okubiri ebyo tebyali byange lwali munogwere kuto commission okola omulimu gwayo bagenda okumaliriza okubala nga nfunye obululu 569 eyali anzirira ng'alina obululu 205 addako mwami Sekandi Rajab ng'alina obululu 44 mwami Nkwanga Saalongo David nga n'abaali bamwesimbyeko baganda be abamu n'abaana be ne bava ku layini ye ne beegatta ku ya edi n'asigaza abantu basatu bye tulina ku declaration of war. Bwe tumala okulwaliriza okubala eyali avunaanyizibwa electoral commission amaze okulangira ndya nabo essanyu ly'abantu abangi ne bansitula mu bbanga ne balekola ebijaguzo byabwe nga bali balina okubikola ne mbaako wenyimirira wenyini bwe twalondera nga mukaguwa ne positioninga bulungi n'abantu bange audience bweri n'enyanjula olukiiko lwengenda okukola nalwo mu lukiiko ne audio ne videos ezimu weziri ezikakasa nti nalonda ki olukiiko. Ekyalo kyaffe ekyejjimbo kirina amatabi ga njawulo nga bwe tugamba nti wali akabondo sayidi ne sayidi ne sayidi. Okulonda olukiiko lwange nalulonda nga nlonda buli sayidi nga nzigyayo omukulembeze avunaanyizibwako. Olwaleero abakulembeze abamu we bali abalala bajja agenze kugombolola ku nsonga z'abakyala naye vice wange chairperson ne tulonda mukyala Nalule Fausita ayitibwa Maama Ntongo abasinga gwe bamanyi nga musawo ow'okukyalo VHT. Ne tulonda Sekulitale nga omuwala oyo muwala wa Muzeyi Semba mwana nzaalwa yakuno bamuyita Namujju Betty. Ne tulonda omuwanika ye mukyala Nakuya Edrin. Ne tulonda owa mawulire nga ye mwami Arnold Sendagire ono ava mu saidi ya Kantongo ava mu Sekandi olugwenjegeteko mulala ava mu Lukwanga wali omulala ava eri gituyita Katoogo mu nsonda y'ejjimbo. Ne tulonda owa Secretary for Production
ye mukyala Naziwa Aisha omukyala n'atudde wano ava e Kalamata. Iba wange mukulu wa Meju Sekandi mu bendo lyenvaamu naye yakkiriza nti amaanyi gaasukkulira naye olunaku olwaleero waliwo ekintu kye tuyita effutwa. Omuntu bw'abanga alina effutwa n'enge ne bw'oba olina ekirungi tasobola kukkiriza nti kikyo. Bwe buzibu bwe tusanze mu bakulembeze abamu. Amannya agange nze Aisha Naziwa nsula Kalamata ndi wa production. Amagezi gempa sayidi emu ekayana tukkirize tugende n'ekiriwo. Amagezi gemba wase yogera ku kyakakiiko. Akakiiko kalondibwa ku lunaku olwo. Nalonda chairman, nalonda vice, kona nakona nekagwayo kalondibwa ku lunaku olwo. Mulimu gondifayire za kooti, mulimu documents zaffe za LC tuba nazo, introduction letters ez'abantu abeeyanjula, mulimu fayire y'ensonga eziba mu office. So kino bigenda kukyuka mu katono kubanga abakulembeze abalondeddwa balina okuba nga enamba zaabwe zirabika ez'akakiiko kakadde biba bireeta nga tukyandikwe ebisinga bya yesterday but one kusabula naye nga office bwe najja arranginga bwefaanana. Kati eno tiimu eriwo olwaleero ekulemberwa munnange muganda wange kubanga nzaala wafumbe maama atuzaala y'omu Kazibwe Edward. Bajja n'ekirowoozo ekigamba nti ndya nabo mubbi w'amataka mubbi wa bibanja. Njagala nkole clarification ngeri kiriya mu mawulire nti olwaleero abantu aboogera ebigambo ebifaanana bwe bityo njagala badde mu families ezo ezibagamba nti zirimu enkaayana z'ebibanja n'ettaka. Kiva ku ki nti parties ebbiri abaana ab'efamily emu bwe bali mu kukkiziganya bateekamu kye bayita third party. Third party yeeriwa ebeeramu either ba broker or offices ez'enjawulo. Eba byeyongeddemu bwe batyo n'okutuuka ku nzikaanya bano abaali basuubira nti kino kirina okuba kyaffe nga balaba kigabanyiziddwamu kigenze mu mukono egya bonna nga bagamba nti chairman mubbi waki w'ebibanja. Nagamba omuntu omu njagala oli aveeyo agambe nti nawandiika nti nze ndya nabo Aaron ntunze ekibanja kya gundi. Era endagaano zonna ezibeerawo ziva ku bantu ba famire bwennyinnyini nga batunda portions zaabwe nga baziguza abantu abalala. Olwaleero ntuwala nga abakulembeze bye tusirikira nga wali family emu etundira mu kyama nga teyagala aba family abalala bakole ki oba community ekole ki etegeere. Kati community bwegenda okutegeera nga balaba ekigenze ku kibanja ekyo nga bagamba nti ne chairman ono yabbawo dda naye ne batamanyi nti ebintu ensonga zonna ezikwatagana n'ebibanja n'amataka bibeera mu family wannyini wakati. Y'ensonga yange eyo. Kati obuzibu bwabwe ki? Ekizibu kye tulina bwe tujja mu race zino abamu tujja nga tulina assurance okuva ku bantu betuli nabo nga abantu abamu bakulaga nti akalulu n'obwokola tetteeka okukola ki okawangula. Naye ttiimu eyitibwa eyange ttiimu ndya nawo Aaron nava wano nga mbagambye ekivaayo kyetugola ki kyetugenda nakyo. Ekirala okweteeka mu mutima ekigambo ekigamba nti WNRM tasobola kutukulembera wano. Ekyo kyaleese obuzibu bunene. Ekisembayo ku ebyo ekyasinga okulanga abantu kibakuba enkikwe akagambo ke bakozesa nga bakulu mu kampeyini zaabwe nti omugwira eyajja obuzzi tajja kutukulembera wano. Ekigambo ekyo kyabateeka wala. Bagenda okulaba nga layini y'abantu gye bayita ttiimu bagwira ng'ate yeesinza abantu abangi. Ekyo ne kibataawaanya nnyo. Olwaleero bakyalemeddwa okukikkiriza nti ttiimu bagwira erina abantu bangi okusingawo nga bakola ki bwe balowooza. Yazitegeera n'azisootinga.